gye buvuddeko wabalukawo obutakkaanya ku ttaka erisangibwa mu ggombolola y'Ekiswamba ku byalo bino okuli Nkoko, Kayanja 1, Kayanja 2 n'Ebigando wakati w'abalunzi n'abalimi. Enkayana zino zaaviirako n'okulwanagana wakati w'enjuyi zombi nga zigamba ze zirina obwannannyini ku ttaka lino. Wabula gavumenti ng'eyita mu minisitule y'ebyettaka yali yasuubiza nga bw'egenda okuyingira mu nsonga zino zigonjoolwe ekyawa abantu essuubi. Kyokka n'okutuusa kati ensonga zino tezigonjoolwanga ate ng'okulwanagana kwo kukyagenda mu maaso nga ne we twogerera abamu baasenguddwa nga kati enkambi baagikubye ku ofiisi ya RDC Kasese. We tutuukidde ku ofiisi ya RDC ng'abantu bano bali mu kufumba anti baazimbawo ne buweema mwe basula olw'okubulwawo okulaga. Grace Bira akulembeddemu abantu bano ategeezezza nga bwe batagenda kwamuka kifo kino kuba ettaka kwe baagobwa lyabwe bw'oya. We shall be here until government decide that we go back to our respective land where we can have all the facilities that are entitled to us. Embeera gye bayitamu agamba yennyamiza kuba ebyobulamu bizibu ddala nga batya nti abantu bandikwatibwa endwadde kuba ne bwe bafulumira tewaliiwo. We have now 580 people and people are still coming. You look at this place, the facilities, hygiene facilities are all locked. We just have one toilet. Joneni Bwambale munnamateeka w'abantu bano agamba talina ngeri gy'abayambamu oluvannyuma lw'abamu ku bakuumaddembe okumulemesa okutuuka ku ttaka lino eriviiriddeko embererezi. I did all the clearances. I think I have done this for the last 6 years. It's unfortunate that these people have never taken possession, and this is due to the detriment of our leaders and the security personnel. They have never given me security to do what? To carry on the exercise. Christine Biro omuwi w'amagezi okuva mu office ya president yagamba gavumenti yakuyingira mu nsonga zino okulaba ng'etaawuluza enkayana eziri wakati w'abalimi n'abalunzi. The government will solve the problem of land disputes in Kasese. Because all the people of Kasese are children of Kasese. Bakonzo, Basongora, Banyabindi, anybody who lives in Kasese belongs to Kasese. And the government wants everyone to be happy. Ettaka erikaayanirwa liriraanye ekkuumiro ly'ebisolo li Queen Elizabeth National Park ng'enkayana zino zaatandika mu mwaka gwa 2014 kati abakulembeze bagamba singa ensonga zino tezikolebwako bo bajja kukkiriza abantu okwesalira amagezi bwe beddizaamu ettaka lyabwe. If government cannot intervene as of now, then we have no option. We shall take the matter into our hands, and what will happen will be at the expense of government departments. Land matters are not solved in a day, and it is a very big thing which cannot be solved by we district leaders, except the center. There is a ministerial committee, as I have said, appointed by the president. They should come and solve the problem. Mu kiseera kino ekimu ku kitundu ekikayanirwa kyasendebwa dda nga kati kitandise n'okulimwako obutakkiriza mulaalo yenna kuddamu kukisaalimbirako. We are very ready not to allow any person without the right documents or permission to demarcate this land to encroach on it, whether it is the RDC, whether it is army, whether it is police or LOC5, we shall not allow any person. Kati abantu bano balindiridde gavumenti okulaba engeri gy'egenda okukwatamu ensonga zino oba banaddizibwa ku ttaka lyabwe bo nga bwe bagamba.